Tugende kutwala enkuwerekere temugamba nedda nja kwetuuseebwa ayise gyenda kanagamba nedda amusa akoze bubi akoze bubi bambi teyandikoze kintu bwe kityo kama ntaina kiyabye ekikye taina adde amannyo nali mukamu Mente jetu taizaka toko kano bosu ya bantu mwebali abamuse mwebali mu kitundu kino mwebali mu kitundu kino bawangalira muna abamuse tabavudde wala tabavudde kyalo kirala bo bamanyikiddwa nti babbi bo babbi bantu nokunyiga ki kale mvuka abadde akola security ku kyalo bone basaba bakole kiba mutte era nsigadde nze Semusa Nkanji nkolera mu paka ntula n'amagoma sigenda kusirika ku mutabani wange ngenda kusigala nga muwondera kumusomera edduwa n'okuwondera ku nsi kuno omuntu yatuspaka kwasemba yakikoze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbere nebaddewo sirina kye
ngamba wabula kitalo nnyo ekya difensi waffe nze owabakyala ku kyalo kino omwana oyo abadde akolera ddala ku security naye ababbi be bamuse bamutidde ku mwala munne yamuyise bagende bakwate ababbi kati ye n'atambula ng'agenda agoberera ababbi ne munne ne bagenda munne ne bamusala omukono ye n'adduka kati ye n'asigala n'ababbi ne bamuggyako emmundu ne bamuggyako baatuuni ne bamukuba ababbi ne bamutta ababbi bennyini be bamuse era ne bamala nga bagamba nti mujjeeyo basatu nammwe tubakoleko ababbi baatuttidde difensi waffe bannange kitalo nnyo kitalo ddala kibi nnyo bannange ababbi batusiseeko ababbi basusse naye batuttidde omwana abadde akola nga bwowulira omuntu yenna ng'atambula ekirongo omukubira essimu nga yatuuse edda ng'ayisa esitwali yonna nga bazemu n'ababbi twali twabagoba ababbi twali twabagoba era bamuttidde ku mutala gutali gwaffe mu St Francis naye era senga bamutidde eno ewaffe lazima naffe twabale tujja bakolako ng'obuyinza bweraga kyalo ekyongerezebwako senga nga si mulyazaamaanya bwaba tukulembera senga waliwo flyover ng'abamu bayita waggulu abalala bayita wansi olw'okuba nti eggwanga lyetambulamu obulyazaamaanya bungi n'obubbi nga bw'obulaba oba nga bw'obulira senga litutwali kagudo kano kamu senga yaziyita down okusinziira mu 14 years kiri too much abantu bonna kubanga wano ye stage ye center yeggwanga ate lwe luguudo olukulu olw'eggwanga senga emmotoka ezigenda ziyitanga nnyo ezidde eno nezo tezibanga nnya naye olw'okuba nti obulyazaamaanyi obuli mu nsi muno kiyinza obutasoboka kati naye senga kyateekebwawo dda okusinziza mu myaka 40 gavumenti yaffe gyemaze ng'etambula senga tulina enguudo eziyita wansi oba eziyita waggulu Nyinyika y'amaanyi olw'ensonga omwana waffe bamusse yagudde mu mayanja bamukubanga n'amujjuva naye ng'ennaku tulina nnyingi mutima gwaffe n'ekyo kwali tulina bamusse mu budde bamusse mu ssaawa 8 musanvu agwezitya nfunye essimu esoose mu ssaawa 9 kiyinza kuba nti yabadde 8 kimu bwezitya bamutidde naye ye munne ye bamusaze busazi mukono kuba naye gyaliyo mutwalo naye nga bamusaze omukono babadde babiri omu yayise munne ajja amuyambe nga alabye omubbi nga adde nekiserese abadde wa security yedda agenza kutaasa mwana munne kuba yadde yafuna akalimu ng'alina gyakuume naye kati mukugendayo kumutaasa nze yasiŋŋanye bamweteekedde edda namukuba bubi nnyo namukuba ebinja nga lwamujjubuza na security Katogo zone esebu tugende amanya nza mwanje abe defense wa Katogo zone kile kikeseza olwaleero nafiiridde omusirikale wange kwekane ku security team ya Katogo zone yagudde mu babbi mu bazibu ku side y'okumwalaawo nga ku heritage bamukuba bubi nnyo bakibamazza paki bamusse naye embeera eri ku mwalo okwo mbi nnyo nno mbi ddala kubanga si yo yasoose okufiirako bono yafiiriddeko netumutegeererawo naye ate kuliko abantu bangi abafiira ku mwalo ogwo battirako so kye naalisabye Uganda Police etuyambe etwongere obukumi ku mwalo omunene ogwo nekiba kyetaagisa etuyambe etuwe police post ku mwalo omunene ogwo kyekyokka kyenyinza okusaba Uganda Police etuyambe buyambi tugyegayiridde kubanga abantu abafiira ku mwalo ogwo bangi lwakuba nti ono kati amanyikiddwa nnyo tuba yategeereddwa mangu naye abafiira ku mwalo ogwo ne babasuula mu mwala be bangi abamu tubajja mu buveera nga babaziza mu buveera evidensi zibeerawo nnyingi so kyenaalisabye Uganda Police etuyambe etuwe police post ku mwalo ogwo kyekijja okusobola yabadde ali ku mulimu gwaffe ng'ogwa security ey'ebyalo kubanga badde balina omubbi bagubagana naye bwe batuuse omubbi bamwekanze mu kifo mwe babadde kati bwe bamusanze ne bamugoba okumugoba ng'alina ekiso batuuse n'abajja ekiso kumba alina ganga y'ababbi banne ne bagwa mu babbi
munne ne bamusala omukono era ali mu ddwaliro ye kubanga babadde batono nga tebeesobola ate bavudde muganga y'abantu bangi ye ne bamumaliriza bumaliriza ffe kyebamanya kiri kimu nti ate yadde batuseemu omuntu omukusecurity ttiimu yange naye batwongedde obuvumu n'obugumu era mbasindika message mbagamba nti batuseemu muganda wange gwe mbadde nkola ne ku security ttiimu naye kyebabamanya nti yadde bamusse tebamenye security ttiimu yakatogozo eba yabwaise firi yonna ate batwongedde amaanyi okubeera nga tugenda kwongeramukko tuzabula tulegeezaamu akatonotono tugakwataganyiriza ne Uganda Police tusobola okulaba nga tufefetta buli mujayi yenna oba buli muddi yenna nabwe eyenyigidde mu kikolwa ekyokuba nga yasse akola ku security ttiimu yakatogozo. Accident zabangawo olw'ensonga nga buli aleeta buleesi naye kati omuntu alabitala nti bikoze bitadde reedi amanya bamuziyiza waliwo abalala banna abakolaki abakulosinga okujjako nga naye omanya ebya Uganda lusibiza okwemalira wiiki nga tebiriiko kati omuntu ng'akola bibi naye nga bibadde nga bizzeeko mu butuufu tetusanga buzibu bonna ajjamu akwatakwata lwakuba nti ekyatuyambako tuli kumpi ne CPS jamu akwata mu ddakiika nga 5 wakati 5 ne 10 abasikale bangulwa kubanga tulinanaganye nabo balaba embeera webekola kiwebetambula. Kyensaba poliisi eyongeremu security ebeere ng'eri gguluggulu kubanga n'omuntu atambula olaba soono owa security kitegeeza nawe omuntu atambula obutambuzi oli ku byo bajja kukola ki kusala obubbi bukoze ki obubbi bususse gavumenti etuyambe eyongeremu security kyembadde nsaba. Warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Sheikh Musa Nkanji nze kojja wa Sumani ye mwana olubereberye mu mwannyinaze ekikangabwa kino kyatuguddeko nnyo ekiro saa 11 tugenda okulya ddaaku mwannyinaze nankubira essimu nti Asumani akoze ki Asumani afudde. Asumani aludde ebbanga akola omulimu guno nali nagumugaana nanze kojjawe nanga kujja kansigane ngakola omulimu guno bw'oba owangalidde ku kino ekyalo bakita Katogo wawangalidde kwakoledde emirimu egyo nnyina kwamuzalya kwakolidde mama we n'asengukako n'avaako n'agende ekasangati ye n'asigala ku kyalo n'asigala ng'akuuma ekyalo kino era newunza nnyo gandi bamuyita Afande Asumani lesimenti bamutongoza nadda naye batukubidde essimu essaawa 11 ez'okumakya Asumani afudde ntugwa w'ekikangabwa tegeeza ne jjajjawe wali awo azaala maama we ne batabani be bali ne basengawe wali awo bawala bazze maama we agenze Kadija agenze mu kyalo naye nsaba omuntu yakoze ekintu kino bwe wakikoze ddala ng'olina amaanyi wefuula nti Katonda takwateko yonna gy'oli ne gavumenti eno eyaffe tuyambe ku bantu ng'abo wano mu Katoogo ebwayise abeefudde bakiwagi banampulira zibi abeefudde bakifeesi abatta abaana b'abantu ku bwereere omuntu n'afa nobulawo n'omuntu awondera. Manya nze Muhammad Abdurrahman Semakula nkola wano Kampala Road mu Junction wano ku Mabirizi bukyanga nkyukakyuka ejjeene ey'ebitaala kale eyambye naddala abantu abakadde nganze kwanagalako nganze oba n'abateesobola kuba kati bateekawo zebula eri ekitaaliwo naddala abateesobola abakadde abaana abato ab'amasomero n'abalema nga bw'omulabyawo akulosinga bulungi okuggyako baayo omuntu nga avuga ekidduka nga tagoberera amateeka naye ng'agoberera amateeka aga traffic tayinza kukolerawo nsobi era bw'akolerawo guba gumusinze nga ye talinaako excuse yonna kubanga bamaze okulaba ebitaala ane zebra crossing ng'agiraba kati awo twayanguyirwamu okuggyako eri naddala batabani bange ng'ababodaboda abatagoberera amateeka naye omuntu agoberera amateeka tewakyali buzibu bwonna. Uganda Police twabadde nayo yazze mu bwangu ennyo yatugyebaza kuba yatuukidde mu budde netuuka maiti we yabadde netugezaako kitwagezezaako embwa nejja netugezaako nenga bamanya abantu bali bamaze olinyirirawo tetwasobodde kuba nga tumanya abantu abo era ne kati wadda bajja
kuba omuntu waffe twatukola naye era twalimu ne poliisi, so Uganda poliisi yatuukiddewo mu budde mu bwangu ennyo. Tuyongera okukubiriza abatuuze okubeera obulindaala mu cases ng'ezo, bakubireko poliisi okulaba nga bafuna okuyambibwa oba okulaba nga bangwirwa okukwata ababbi bano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kedua. You can first fill the form. You can